Wabaddewo vaawo mpitawo mu masiro ga Ssekabaka Kimera Bumera mu disitulikiti y'Wakiso mu ggombolola y'Emmende, Abalangira bakyaddeko mu masiro gaabwe ne basanga nga gassibwako kufulu emyaka 5 emabega nga tebakkirizibwa kuyingira yadde nga bwe butaka bwabwe. Zizo kufulu 2 bazisiba ku lubiri myaka 6. Tujja wano ne tuula Abalangira ne basula wabweru awo tuba tuzze twajja wano basula wabweru wali mu enkuba n'etukuba naye nga bwe Balangira abava mu lubiri muno. Bano babadde bagenze okubako bye bateese ebinaatwala olulyo lwabwe ne Buganda yonna okutwalizaamu mu maaso, wabula kibabuuseeko okusanga ng'olubiri lwabwe lwaggalwa nga n'ababasenzaawo olwalabe ne bemmula nga bagezezzaako okubayiga nga buteerere. Obwami yatusaba abataka abakulu b'obusuule bana baveeyo kitukwatako ffenna. Kuba ggalya Ssekabaka ne bamuggaliramu we bati Kabaka Kimera basibako amakufulu 2 kumala myaka 6 n'abantu tebakkirizibwa kuyingira. Kabaka Kimera ye yazzaawo Obuganda n'ameza Obuganda. Ng'essaawa eno Kabaka Kimera muggale. Nsaba Mukama Katonda Kabaka wonna waali Ronald Mwenda Mutabi Frederick Walugembe Kimera nti jjajjaawo amasiro ga jjajjaawo Ssekabaka Kimera gasaanawo. Bamaze akabanga nga batudde ebweru w'olubiri wakati mu kwewuunaganya ng'oluvannyuma bayise Katikkiro w'ekika ky'Olugave era nga yavunaanyizibwa ku kusiga akulira olubiri luno Natigo Katende, wabula ono atunudde ebikalu nga naye talina waayita kuyingira mu lubiri. Banange kaakati kiki eky'okuzzaako nga Katikkiro abuze. Abalangira bamubuuzizza yaggala olubiri luno n'abategeeza nti gwe yali yateekawo yafa mu mwaka gwa 2010 nga kati eyakoze kino naye tamumanyi. Ono ani yamuteekako? Bano abakulembeddwamu Katamba Semyon baliko bwe balumiriza okuba nga baggala olubiri nga bakulemberwa Nnalinnya Sauda Nabanaakulya. Nabanaakulya. Buli muntu ajja abeerawo bwerungano wasibe. Si gwe gusoose okuggala wano ebbanga ddene. Musajja ogwo bayita Magala Malaki. Olubiri yalusiba. Nga buli muntu yenna ajja wano olubiri lusanga baluggala. Katikkiro Natiga alambuludde ku nsonga y'okuggala olubiri luno era n'ategeeza nti bali ku muyigo gw'oyo yakikola. Waliwo omusiige gwe twateekako ne bagamba nti oyo yafa ate nesinze saakimanya oba yafa kaakati mwe ne wavaayo omusiige omulala yeeteekako. Kaakati oyo Yesu gwe njagala nnyiinyo le yajja atya mu busiige obwo. Erinnya lyo gwe wali wasiigayo yali James Mukiibi. Kati ate ono mpulira nti ye Magala. Tugezezzaako okwogerako ne Nnalinnya Nabanaakulya okuyita ku lukomo lw'essimu kyokka olutegedde nti tuli b'amawulire essimu n'agijjako. Hello? Hello? Mumbeja gyebaleko nnyo. Kale nnyo. Nze Kizza Peter ndi wa mawulire. Hello? Kati emyaka giri 5. 5. Ninge singa twewuunyisa nti kasita lwaggalwa ebintu ne bitandika okuba nga byonooneka ne twebuuza nti baaluggala kufe kuba nti twavaayo kuba nti tulwanirira ebintu ebyo oba waliwo ekigendererwa ekirala ekyali ekyokusaanyaawo basobole okuggala olubiri olwo bafune oluwendo olutuufu basobola okuba nti basaanyaawo olusozi olwo. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.